Mwagala nnyo, she's very well disciplined, she's very humble, and nange siri nnyo muwala wa bigambo, so nkwatagana nnyo n'abantu abali humble because I think I'm also humble. Yeyongera okubeera ekyo kyali, she's so humble, she's so loving, she's so real. Ayagala ebbaawe, atule mu bufumbo, afumbe, aleme kutuswaza. Olinga agamba nti kyatteeka okujja ku mukolo nga nawe wakola omukolo. Oba nti kuba oli mukyala mulungi olina okukola omukolo. Ebeera choice ya muntu. It's about choice. Wobeera ng'owulira oli ready. Kati Vivian ali ready. Akisazeewo. Vivian kibadde kimulimu era ng'amanye nti essira bwe kituuka nja kufuna omubeezi ate mufune mu makubo amatuufu era mukomyewo eka era mutwale. I promise that I love you forever. I will keep this promise and I'll make you the happiest girl. Omwami oyo yes is a pastor naye ago gonna maanyi ga Katonda ssebo era nze kyemmanyi mu music we amuwagira naye ekyokumukyusa okuzza mu gospel sinaba kukimanyako nja kukyongera okukitegeera ssebo. Well, nze ng'omuntu seegomanko kubeera na muntu ali mu industry kubanga njagala nnyo okubeera saagala nnyo bintu nga bye bimu kati ndi muyimbi ate n'omusajja nfune not that actually okudisappointinga tekiva ku mulimu muntu gwakola n'omusomesa asobola okudisappointinga omusawo asobola okudisappointinga anti kati nze visa sina kyenjagaza to begin with so and a bad decision ng'omuntu ogisazeewo nga gwe without any intention singa nali njagala visa nsobola ogifunira mu ngeri endala nsobola ogenda nga agenda osoma nsobola ogenda nga agenze ku trip nsobola ogenda nga agenze okukyalira ku mukwano gwange. There are so many ways to get the visa but the visa is not the point.